wakati munyanjja ebadde etabanguse. Omusasi waffe Tomusange Kayinja kalutuvire ku ntono. Abasaabaze abakunukkiriza mu 100 ababadde basaabalira mu Emmeeri gavumenti gye yateekawo okuyamba ku bantu oluvannyuma lw'olutindo ku mugga Katonga ku luguudo lw'e Masaka okugwamu bawonedde watono okufa. Emmeeri eno ebadde okuva e Bukakkata ku mwale e Masaka okudda e Nakiwogo Entebbe bwefunyeemu obuzibu ng'eri mu mazzi mu nnyanja wakati. Kino kiddiridde Emmeeri MV Nodule eyasimbudde okusaabaza abasaabaze okuva e Bukakkata Masaka ng'edda e Nakiwogo Entebbe ku ssaawa 2:35 ez'okumakya. Wabula bwe yatuuse bwe bayita ku biyinja abasaabaze baalabidde awo ng'eyimirira olwo n'etandika okuyingiza amazzi amangi ennyo n'ekyaddiridde abasaabaze kukuba nduulu n'amasimu. Amaato amalala kwe kujja omubadde lya MV Kalangala, MV Vanessa n'amalala ne gajja bukubirire okutaasa embeera. Abakozi mu Emmeeri eno balagidde abasaabaze okudda ku ludda lumu olw'Emmeeri awabadde watali mazzi esobole okubalansinga olwo ne baleeta kayinjini ne katandika okunuunamu amazzi agabadde amangi ennyo nga bwe gayiibwa mu nnyanja. Wabula ng'abangu b'okukaaba babadde bali mu miranga na biwoobe nga mu basaabaze mubaddemu ababadde n'abaana badda ku masomero. Abakozi b'oku Emmeeri bagezezzaako okuteeka abaana mu Emmeeri n'amaato amalala agabadde geebunguludde Emmeeri eno eya MV Nodule, wabula ne kitasoboka kuba eno ebadde wansi ng'ate gali waggulu. Abasaabaze abagumu babadde bagezaako okuba ebifaananyi wabula ne bagaanibwa. Eyo ku ssaawa nga 7:30 Emmeeri etandise okutambula kyokka ng'egenda mpola nnyo okutuusa lw'etuuse Nakiwogo. Omu ku baakawonawo omukyala kyokka ng'asabye obutamwatuukiriza annyonnyodde ebibaddewo. Embeera bwe ziri atutegeeza twambale life jacket. Life jacket ne tuzambala naye ng'era fenga abantu tulimu okutya. Kati ku amazzi nga gayingidde mu lyato munda nga gayise ewali ennanga ne gajja nga gayingira mpolampola tebagenza okukiraba ng'olwedde gali munda. Kati olugize ne batuza sayidi emu tusobole okubalansinga eryato nga n'obuyambi bwe bujja. Kati naye engeri empewo gyebadde nnyingi ejjengo ne likuba liri likoona kulya kati nefunika nalo lifunye eddamagi lyatusa eritasobola kutwala baana. Nayo lifunye eddamagi ne ligenda. Bwe ligenze ne wajja Emmeeri endala. Emmeeri bwezze nayo nejja ekuyamba egezezzaako okutuyamba naye nga yo mpanvu nnyo tezisobola kutuyamba kudda kuli nga bwe bagezaako zisembeza basika emiguwa zeekoona bwekoona olw'amayengo agabadde amangi ku nnyanja. Ye omusaabaze omulala naye abadde ku Emmeeri eno era nga nti abadde atera okugitambuliramu agambye nti Emmeeri eno nkadde nnyo nga kizibu okutuusa abantu ate neekomawo nga tefunyeemu buzibu. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Nkubadde abakampuni eddukanya Emmeeri eyo tebafunise nga be ba National Oil. Omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Kalangala Helen Nakimuli asabye abavunaanyizibwa kusaabaza abantu ku mazzi okusooka n'okubateekateeka nga tebannasimbula kyokka n'asaba abasaabaze obutatya nnyanja kubanga mu kiseera kino etabanguka nnyo. Naye era omusango nguteeka ku bannaffe bano abakola mu Emmeeri zino oba mu bidduka bino balina okuyamba ku bantu baffe bano okubateekateeka nga bagenda okutambula mu ngendo zino. Okugeza abantu babategeeze okuggyako nti oyambala life jacket kyekirala muteeketeeka abantu nga bagenda okutambula engendo zino aleme kutya ng'embeera emu etuuse kuba tukimanyi bulungi nnyo nti ennyanja teriringa kkubo. Ennyanja erimu amayengo eriko empewo. Osobola okutandika obulungi ng'ennyanja eryoke ate ne mutuuka mu makkati empewo ne zijja ne muba nga ate nazo mulina okuzaŋŋanga okusobola okutuuka gye mulaga. Ebyo nga biri bityo abatuuze ku mwalo gw'e Walumbe mu disitulikiti y'e Mayuge baguddemu enceekango goonya bweridde omusajja Semaka n'erekawo kiwuduwudu. Mutindo TV, the best online TV.